asatu munya layini ya 13 ebyobuko bye bino bwe munansabanga ebyobuko nabibawanga ne bagamba nti tuyinza kukuwa byabuko kubanga batunakuwa mwonyinaffe gw'omusajja atali mukomole ojja kubeera ng'omugwagwawaza getolabaawo ezo zensonga zokka zezitegeeza abantu nti obusiraamu yeddiini ya Katonda era byonna bikola bya buisiraamu. Tolowooza ensonga eyokubiri bw'osoma mu Yokaana essula 13 layini ya 4 mpaka ku 18 13 tandikira ku yokuna mpaka ku 18 omanyi bw'obeera n'ebuluwo weeyagala kyova olaba badokita munasonyiwa oba mufuti okubeera nga twambala amajuba gammwe naye engeri gye tulina bwino obaziba bwoti etolabaawo soma Yokaana essula 13 layini ya 4 mpaka ku 18 wagamba watya awo Yesu n'ava ku mmere n'ayambulamu ekiremba kye yali yeesibye n'asiba ekinyu n'afuka amazzi mu kibya n'atanula okunaaza abayigiriza be emikono n'ebigere n'omutwe. Waliwo omuyigiriza omu Simoni Peetero n'agamba nti nze saagala kubeera ng'onaaza. Yesu n'amugamba nti bwe sikunaaza tojja kubeera ng'osanga nange kimu. N'amugamba nti nno waategedde Mukama wange omutanaazibwa bigere na mukono byokka wabula anaazibwa omutwe n'ebigere n'omukono gwe. Yesu n'alyoka abanaaza n'abagamba nti nga bwe mbakoze bwe nti munakolanga emirembe gyammwe gyonna. Tolowooza abaami abo baba nga bagenda okusinza Mukama Katonda waabwe bafuna ewozo. Tebasomanga kooko mu by'Abaleevi essula 15 layini ya 15 mpaka ku 16 nga bagamba batya omusajja yenna bw'aneegattanga ne mukyala we nga bagenzeeko enamboole ne bakuba akapiira ngamba nga balwanyemuuko ekiro ne bagwamu amaanyi banaanaabanga omubiri gwabwe wonna mu mazzi ne balyoka babeera abalongoofu. Tolowooza bwe nabooza omusumba onaabako ng'angamba nti nze naabako kali kati kasoggodde lumonde